yesterday I was on Saturday ngenda kuyimba Masindi eyo ne Sindi. Naye one of the guys abazze bakola mafuta ababuuza ku bayimbi abafuka local artist in Masindi is Mighty Son. What? Yeah. Mighty? Yes. He's back in Hoima. Mighty Son? I'm telling you this. This is real. Do you know Mighty Son? Gambi oyo is one of my bantu bempulanga bayimba nenfuna ne goosebumps on my body. Mighty Son is in Masindi? I'm telling you. Bameka bali bamunonyezaako. Wabula kibasinga okukola gamba oyo mulalu oyo anywenjaga yavaako yakola ki. You've never talked to him, but you loved what he used to do. Mighty Son yaddayo mukyalo. My brother, ali Hoima. I knew this yesterday. What? Yeah. Kati Jamal. Waswa? Where's Jamal? The Katoiza kunga mati music wa lero Farouk. Farouk, you've been in this industry. Oli pioneer, you know more. I know some. Era teri muyimbi gwengenda kugamba gotamanyi. I know most of the artists who are music industry nyini ogiraba a depressing abayimbi first of all. System, yeah, music industry. A depressing abayimbi. Eriko the few people about owning. The commanders of this industry, yeah. In the system, they're there. Kankubulireko. You don't tell me they don't. All years, they don't have banging songs on our media. Sigama ntino Uganda tena kubera na bayimbi bapya. America je kiri. Abayimbi abakabije bali. Omuyimbi bali abayimbi new talents comes up every day. Nayenga n'abakulu basigaza legacy yabwe tebadde into depression. Wabula kino babera use kibera welcome use dump ye industry nti bobango zeba ku welcome ngangoli mupya ne bakusudde n'abakazi bajiro mu abane babasigira omwe birwadde abayimbi bali ombizibu bingi dono. Somebody told me nti oba tolaba artist wo for 2 years tolowooza nti agenze mu musical break fetubadde tumanyi mu bagenda mu musical break yawa gwe yali aje agamba nze kuwumulamu waliwo okuyimba gulinga muzimu lemiteli nze Dan Flavor banga kati ndwe nga sibera ku stage naye wonkwasa microphone otandikira don't dare me tongezesa. I'm not saying this because I'm proud naye otuuka n'owuliranga kye kintu yagala. I went to school naye nkoma mu kkubo olw'endongo nga muzeeyi amaze okuyita waawo nembi ensonyiwa ngamba let me love this system eyo giraba. System bw'emala okuwandula waliwo obulamu bw'abayimbi sakozi. Once you ever lived into a celebrity life abantu bangi bajegomba. But me, I reached to an extent to regret why people even know Dan Flavor. Yes. Think about why did I start this? Why? Kubanga wakitandika gomanyi bigenda kunyuma ne bikunyumiramu awo ate ne bikulaga nti kati wali enkokola zotasobola kuyitamu no. Kwagamba abayina emitima egiri mu bulamu bw'enkokola they enjoy that life because they rule the system. Kati fe abantu babayita abayina emitima eminafu si minafu. We live real life. People don't want to accept reality. Tuli bantu, we are human beings. We live today, tomorrow we'll go. Wetulaba Grace Kani fetuba tulowooza nti look at that young talented girl. Look at her. She's very talented. Teri omuntu asobola kera ku machanga boogera birungi ku Grace bagamba Grace ayimba bulungi. Okitegedde. And nobody nchimanyi nti tuli bantu. First of all, I should say this. Nafa abayimbi tuli bantu. Yeah. We do mistakes. Ne Grace oba ne Dan nsobola okuba nga na mistakes ng'omuntu. But in reality, how many abakubiranga engalo ku stage can come and talk to you as a brother or as a friend? Abasinga abayimbi bamulekwa bakakubulire. Abayimbi bonna abasinga bamulekwa tebalina zi family. Family ye mmwe. Abantu betusanze mu system. Bayira abayimbi bonna abasinga bamulekwa ba ofani. Bogende wa Sheba story wagikunyumiriza ofani. Bogende wa bano ba Spice era mulimu olugundi. Bakenzo bonna ogendo laba anti kana kamba. Kati Kenzo mulaba ne sister we yakamulaba recently. Muganda we Monday yafa. Bali aba. Katandise family aliwo. Boom. Azema. Kati gochongamba Kenzo bwabira ne sente enyingi noloza nti ali happening. Can you sit with Kenzo na kubulira ekimuli ku mutima? Ndi bwafuna award ayawesiza minister, he can enjoy without seeing your family behind.
never. Netasobola kyogera. Tasobola. Wabula lwana baako nabeera emotional. How Uganda genda vibe ogere bingi. Okitegedde abo yayagala sympathy oyo Kenzo twamumanyi. No, he's a human being. Na Museveni omulaba President Museveni. Nasobola otula musenge n'akaabamu ne mukazi we namugamba owaaye. Nkutidde. You don't know what they call emotions. Unless he's not a human being. Ne obango ine mundu ezenkanawa. This is real talk. Okitegedde. Kakati olwekyerewa gwe nagamba nti people give too much attention to Dan Flavor than a person who made Dan Flavor. That is to Mwesigye Daniel. Tata Jaden. Yo ono gwoyogera naye kati. Toyogera na Dan Flavor. Kati Museveni waliwo gwe bayita President Museveni ffe gwe tumanyi. Naye bw'abeera mu nnyumba nga ne mukyala we n'abaana be birala. Abafuuse taata. So kati Dan, ekintu kino kuba oli waŋŋamba nti this is eating up the whole population. Naddala mu ba artist. Kitegeeza Kenzo nga ye atuukirwako abayimbi kino kya depression kyoyogerako akitegeera. Anko. Lwakuba kati Kenzo musajja mukulu mu birowoozo nga bw'agamba kaana Kambata asirikira bingi yakula. There is a way he handles issues. Simuwana nenjogera cause I've been with him as my friend. I talk to him, you know. Ayina engeri gy'alabamu ebintu in a real way. Kirabika alimu eddiini. Kuba eddiini eyo kankubuulire nungi nti omuntu asobola okulaba omuntu nga omwana oyo tumutwaleko. Ekyo kiri priceless n'ekyakabe ennyo nnyo because we are human beings. Njagala ositule wamu ebigere ogende ku federation awo. Yeah. Kenzo ne ttiimu ye ebizibu basanga ebiva mu bayimbi n'abantu obuntu abajja okusaba obuyambi abo. Bayimbi banne. Let me say kirabika yakoowa naye nga talina kyakkola. Naye tasobola kukowa kuba wali. Ate bali just they can't speak out. Ekiri ku federation kika. Tebasobola kwogera. People are depressed. People are in depression. Stressed. Ate ng'olese ne ku ky'abayimbi ne babaze mu community bennyini. Njagala olabe nti edda bwe mbanga seerabidde saalabanga nnyo bantu banywa mwenge misana. Njagala olabe olwaleero abavubuka abalya obukoola nga nokukola tebakola nga nesaawa eno nsobola okutwala nkusanga sooka olebe street eyo kukyogamba tebalina future. Balina balowooza nti oba okunywa enjaga kulya obukoola kunywa omwenge ku makya kera ku makya you're going to forget what you're going through. Yet you add up. Eyo yonna ezo zonna sayini depression. Gungamba otya nti Faruku oli musajja mukulu tosula wa taata ng'okeera kulya akakoola buli lunaku tokola newala gyenoga neweebaka nga n'ekyokulya ogenda saba wagboyiwo. Which kind of life is it? Waliwo sayini awo. That is depression. Abavubuka abasinga tebalina mirimu. They are not working. Kati waliwo weeve yajja ya COVID. Ya backsliding obulamu bw'abantu abamu baaluukingirayo tebaddamu mu nnomo. Yes. Tebadda mu nnomo and they can't talk. They are many. They can't talk. After all, when you tell somebody your problem, they're going to laugh at you. They're going to talk about you. Yeah. Kati olaba Faruku otambuddeko mu America waliwo organizations ezibudaabuda abantu. Okitegedde ne bagamba nti oba church eri olabira abantu ebintu oba byalingawo ku sharing awedda. But here Uganda, who cares? Tewali. Nobody. Be in your depression, die, motherfucker, alone. Gwesikani wetumulaba mawulire nti wanoonya sympathy talina kyatugamba. Rocky Giant n'afubutukayo n'ajja ne bimukuba. Kati Rocky Giant olaba omuvubuka oyo. Oli ose n'oyogera ku Rocky Giant. Nze Rocky Giant namusanga ku Monster. Is one guy gwe nalaba nga ndi mu ssomero nga star. Kuba nali mujagujagu nze nga ntegeka obuvulu mu secondary mu masomero high school. Nga Rocky Giant oyo mubi. Mubi nnyo nga mwegomba naye nga bwe yandabanga nga mpita Kanyarwanda gwe nabazaalamu omwana nga nzanyisa nga like in a joking way nga is down to earth. Naye musajja watunere bye yayitamu okumutuusa bwali ensi emusekera is like he's never been a star. N'ennyimba z'eggwanga lino lyazinyumirwa ne bwogenda mu archive y'eggwanga oba mu UCC his names and his music, his art is there. But he's on the street like madman.
That is depression. Yeah. Nkubulira kati yabantu kale. Ngoye bagamba simulalu. Abantu si balalu. Wabula depression yakutwala notandika okukozesa ebiragalagala nebikujjako. Kati ebiragala oba osuubira bigenda kukola ki? Omanya abaana abawala abali kugambe munyonyo munone. I don't want to tell you mentioning places. You know abawala abali mu bitundu munyonyo neyo munajereyo abekwese kwesenga babula emirimu bali kukozesa biragalagala. Bali ice. Abajje kubafuka bizolo nenga bali bawala balungi nyonyo beautiful girls. Wala banga mabala. Depression. Tebaina mirimu, tebaina byakola. Abasinga jukira bajje Kampala. Tebaina bazadde wano. They come to hustle. Kunonya sente ne badingire bala ne bakola bye bakola. Mu bala gye basanga ebi obulamu obwo ngalaba bigani. Abasajja bamuvuze speed buli kimu kirabye. Siba wala sibalenzi. Siba wala sibalenzi. Bonna. Yeah. Era generation ya feno mwana Katonda nze nsaba Katonda atusasire. Atusasire. Twebusenga bukyali tumanye what is coming in our way. Because abana baffe tuyinza obule tubasuza. Chutika ebintu byamuvuga speed ne bimuvuga byagwerawo. Sikubba ttala lya mmotoka. Naye omusajja star Katonda ne mukola. Star Juliana bwenda ba Juliana nzi nali muntu ngali kukyasoma. Bwenda labanga bwenda ba cute kaye. That's the level. Can you imagine? From Juliana Kanyomozi tukubba ttala lya mmotoka. Mbudogo. No. Depression. Bibeera bizibu nti just n'abogera bino ebintu by'amalogo balina engeri gye bawunzaamu abantu nti omuntu bw'abeera n'ebizibu ebingi aga waliwo boogera ku bulamu bwe bwennyini era abasajja abalogo bali smart era eyo nayo kosi nagiyigira eyo wansi eyo gwe okimanyi there are so many waliwo ba artist besikyalaba mani mwe bali mu Uganda muno n'ebyekwese bali mu za apartment abala bali kuwaka waabwe nizo okupangisa tebazirina kiki system kiki kati kankubule Farouk take system ya wano ne bwoba ne sente toyanga bagamba simanya abayi because the reality is when you go to sobola kola ndongo mbu oyimba nyo when you don't have money ate bwobeera nazo era you can't make it without nga tewali akutadde mu system era bagenda zirya otunde n'ebibanja byo wamwe n'amalaalo gasimuleyo gatunde nga n'erinnya lyo tebalimanyi even kwero n'okwadagana n'abasajja abali mu system bannannyini yo system bagimanyi they've depressed many artists. Ready bar okitegedde ne kusaawe n'omusajja aligamba nze gundi nze ne bwenfanga tanziikanga naye nga wotuukira okwogera ekyo ayina bingi byalina ku mutima ebbanga lyonna. Those are pioneers. Reddy Banton is just a celebrity. He's a pioneer in our industry. Has he ever been celebrated? No. Has he ever been given his credit? Ebimulu betu bimuwa amale kufaga munange Reddy Banton nga muze. That's why people go through depression. Kigeza wizo asirikidde bingi. Mugana ngoyo butomanyi. Era nze wizo nsobola ganti mugumu nnyo. Ensi evumye wizo bogeredde wizo simanya yagwa yakola biki sakozi tolaba tuli bwe tuti nze nalaba wizo nabeera nnyo I got a chance okubeera close to Radio and Wizo abaana abo banjagaza nnyo kibayita omukwano baali beeyagala nti okutabuka kya butonde misunderstanding naye Moze ne Wizo baali baluganda nnyo nga tonateeka mu bya business nti bafuna sente basurvivinga bonna abakoze ebintu biki no balina ebintu waliwo that bond nga ne mumbeera ku stage ng'oline muno owulira I'm with my brother kati saawe yosigadde boogo omanyi kyekitegeeza gwe n'okuyimba okwetamu tasobola kiraga nsi he has even kati Wizo ali like nti alina baganda be abali close they can talk to him but still alina ekimusiriza ku mutima Wizo baganda be kuba bamugumya bamuyamba Wizo ajja tugende naye singa yaliwe yekka singa ali walala bro you don't know muganda wange gift bali bagala bimuteekamu n'abiddukamu mulaba kati ku kizinga esebo olaba gift oyo mulaba gift kana genda owulira njagala batolinga bebekulu biki oyo neighbor wange ngoma lwaki gift atuuka okubeera bwatyo kyogamba mbu ali happen is a star gift made it but era tasabiriza abula ekyokulya
Gift neighbor wange eri ku kizinga. Mumanyi Gift. Kitegedde aina emmotoka ye mukyala wali America. He's okay. Gift is now okay. He's okay. Okitegedde. Yes, naye system. Na yes system eno ekulaba kunyigiriza no gula n'obutwa bw'emmese n'obumira. Emisana. Nagenda uli agamba ayagala battlinga bebe. Kati gulaba watukiro kyogere ekyo ngaki. Njagala ombuulire mu America kale bayimbi kyabagamba fe ba number 10 mu America. Lwaki? Tebaliyo. Tebali. Do they bachewala because abayimbi na mu America abasinga balina sente. They have money. Ne wana Uganda waliwo akakundika numbers. Era ne weewuunya nti ne mu bayimbi bennyini abakabi bennyini begamba bananyini system. They don't get ashamed bakola ne playlists. What are you trying to prove a point over? Nga tonabakola list eyo omanya abaana abali talented abali Uganda. Tereza system. Kuba tebagikola nkutino nkoze list kubanga bye bituufu. Tebiriyo nze system yawo ate ya music ngimanyi eri eraga face A nenge eri face B. The reality is B. I'm telling you. And they will never talk about it, Farouk. What is it sente? Katenzola producer gundi avuma bayimbi. Kati omanyi Washington. Depression Let me tell you brother, never kati olaba kutoka mu depression eyo. Abantu kati nja kugamba Washington has been in depression before. Yeah? Ebintu bya Moze bya muyisa bubi nnyo. People talked too much about him. Washington is not worth what he is. Yeah? Yo, in Africa here, never again Nigeria talk about Washington. He's respected. Yes. Naye kati nkubuuza Washington, what can he send out? I'm proud of Ugandan entertainment industry. Nothing. Namulabyawo. Kujjako sajja yomba buyombi. Naye nga mutuufu. He is right. Maybe bijja kutereza aba producer abato. Bajja kufuna mbwa anavayo nayogera ekituufu. Depression is real. Nalabye Washington ngenjogera jayogeramu, you sing like a frogs, you what, you stupid, you what. Nengamba bannange. Kati kulira omayendo achayogera. Akata kyenkugambye system ene eribweti. System ene eribweti. Sibuli ayimba obulungi embuno yalina okuba wakabino okufuna ku mugaati gwe ndongo yawana. Okitegedde. Sibuli asinga okuyimba nti alina okulya ku mugaati gwe ndongo yawa ya Uganda. Endongo ya wano eriko bannanyini system. Nti oyo tetumwagala naye otusibyeko akasajja. Statement. Osibyeko akasajja ako tekalina famire. Ye tomanyi nti naye ayagala okukola ekyo kyakola. Ye system yetadde abantu mu depression. Abantu badda mu kulima kasooli eyo, badda mu byalo eyo nakawuka eyo. Laira dani. Kati nze nabula kata nange nnumba olusozi nteekewo tent. Nina ettaka nakawuka. Ngewa saha ali ku lusozi lweno kati nze ndi nga ekikuba ekigende empigi. Oleke kyekasanye n'ekyawakati nze ndi ku lusozi sayidi nga ku muzikiti waggulu. Nkiraba. We nagula. Nali ngenda kwata tent. Nakatenti akamagye. Ne baga yange gye nava na South Africa. Ngende ku lusozi ntandika okulima ebyange nesonyiwa endongo. Mbere nga ndaba ku nnyonyi wezikiro gene ntebe kuba wali oboziraba bulungi. Awo wenyini wezikiro. Zita obusi bulala. Wenyini. Kati nze ndi ku top zibera kumpi. Neberere eyo nve mu noise wenu. Ndabe kubagagga nga bazi. Kwa ndazidi abagagga. Sikulimba. Chobola yadda kazi. Gift olaba jali eyo musajja oyo. Nadda mugundi nasirika. Nze njagala afune mfonyi sente ina kyeta ze agule eryato akule ebirala. Gwe. System bwetyo kati bwetambula. Baganda baffe bonna badda mu kyalo. Nkutidde. Sigamba nti balina ndongo naye ebintu byaba system kati nkujjukizeemu. Mulimu abantu abalemezaamu ebyaddala. Sindi oyo. System yamuggalira kumala myaka emeka. Yali muggalide. Sindi. Cinderella Sanyu. Bali bamuggalide. System yamuggalira okumala emyaka emeka. Laida. Teyadda mu bandi nabeera mu bandi wali okyawulya endongoza ennyimba za Sindi kabe zakubangedde. Music etatambula. Nedda. Nga n'olugita. Nga bamuggalide. Nga kuggalira ate n'olugyo lw'amayinja. Bakuggalira. Abantu tebeebaka. Oba akaziki kaba tekatubuka kaba tekawera. Tebakulya sente. Tebakulya sente. Sindi bali bamuggalide. Era kyovola abantu ne bagamba nti Katonda gwe yawadde n'ennimi ezaala. Yali confrontation ya Shiba. Battling Shiba. Uganda n'eswala. Nega bulijjo mwina kye mutuulidde. Mwefuula abatalaba.
ne bannanyini system bali abali baze kusunga bwe bati ne baswala nti oyo namukadde we ze bonna bakwano bange sikulimba bonna bakwano bange Dani kasisimu wakaje ono mwana kwe kujja n'ekibuli alieni kati alien musajja watu mulaba naye yajja bibye era oyo system yamulwanyisa nnyo era nakati ekyamuliko system ekyamuliko kutidde ekyamugoba nkutidde alien waliwo yagambira nti ngenda kuva mu music hype eyo gyalina gyalina kati Palaso system we yakubira ali emabega kaawo ekiro omunzikiza nakubirako Palaso ngakolera milioni 15 ng'endongo ya Palaso eri buli wamu covid awo n'okuja Palaso taliwo tana music ompi he has good music, very good music aliwo waliwo bannanyini system bagita system agwana eriko bannanyiniyo bakwata eno mu bategesi bakwata eno ku mainstream okumanya bakwata mu system ya mbwe ne bajinyiga eno ebadde ebeerawo n'ebbanga lyonna nga n'abalya sente eziva mu callback tunes biki tebategeerekeka be baani nga tobamanyi naye nga bali mu system UPRS tomanyi zivaayo callback tune they are in the system ate nabo nga bayimbi artists some of them bali mu system they don't care, they care about their families kitegedde naye nga talent ngendo bulaba fiye mwanyinaze fiye nti kino kimuvuga speed nti kati fiye it is system fiye omulaba oyo nze njja kugamba nti sijja kwekwasa nnyo byakatamba mbusimanya amajjo gamba katamba yayogera ki fiye yalina depression before yanamuka depression yes ekintu ekyo bayita depression abamu tebakitegeera she didn't have nobody to talk to now resulting into drugs of course neyetwalako muka drug kati ate tali mu rehab up to now she's in rehab naye nga biva kuki depression y'endongo yennyini abo abaana bayimba fiye muyimbi lwakyo ngamba nti wasobola okubeera saagala kumenya amanya g'abayimbi kuba bakwano bange nga mwaka ku mwaka yooyo nga ne bw'oteeka ku TV okimanyi nti mu dakiika 5 olimba lwe luddako nga system eri bwetyo naye nga si yasinga oyimba gwe kati nze ongamba kutandika kuyimba mu bayimbi ba wano nyinza okukubalira abayimbi benyinza n'okuswaza ne bakaaba n'okukaaba kuba oyita abanene paka Jamali muyimbi kati oyo nvunama wansi bano banava gule azi oyo nvunama weze nava aliwa oliose n'omwogerako weze nava mbulira abayimbi abawala abatono bomanya abasinga okuyimba nava kubaliko kale ng'olese bano abajja okweraga naguze kino nalaze bino waliwo asobola okuyimira ku nava nga ali ku microphone can they this is really top man where is Irene Ntale bwe bayogerako batandika okuzasimayo bikyawo maye abannayuganda they run too quickly to judge Irene Ntale we aliwa naye bameka abali talented nga ye abaliko ku biyimba by'owulira boyinza obwa omuzindaalo nakwate n'instrument kale ate oli akuba n'ekivuga guitarist naye system emukoleeti wamente nga ne bwogenda okuteeka proposal abantu beesookayo dda nkuweyo example waliwo omulimu Musindi gwe yafunye gwegambye gwe Saturday e Masindi aba petrol eri gye bajja amafuta balinayo event naye waliyo fight mu kubidinga naye nga abantu bebaproposinga nti nono muyimbi nono nga abali mu system ya Uganda wana abayimbi bateekayo dazi proposal zaabwe nga n'okusasula balayira ku 50-50 ya rabbi bene be bantu bola mu system nogamba abantu bakabi balina abayimbi baabwe bakobe baliko nenga you don't know why they're there ba blocking kasita bakulaba you have that capacity esobola kimaking you a competitor and this is business lwakuba tulowooza nti is about just kuyimba buyimbi this is a business si kuyimba mujasi nze omwana yangamba na it is done mugane kino si kyakuyimba it's not about kuyimba nnyo nti byakusima byakuyimba nnyo nti mukaaba bakuyita kukaaba aba vocalist nti bino si byakukaaba mboyimba nnyo this is business waliwo abagirwaninga kati esuffocating abaana bangi bali beggalira mu tooyi gye bali eyo jake batema
abaji owninga gwe njagala ombulire lwaki osanga omuyimbi n'ate oluyimba TikTok yakajja era n'abaana baga nti mawulire TikTok is just a media eyambako okupushinga naye temakinga muyimbi eri eyongerezaako push naye kakati kyogabona ku TikTok gyogenda okuba ebivulu TikTok just bantu kumanya ate nga n'abakumanyi bamanyi ne ku list y'abantu benkugambye kalizo ngamba waliwo fani wa Alien Skin nga tamanyi Nava obanga tamanyi Jamal kizibu mu oba kale ngambe muyimbi kyono bana ani Gaza ina fani ina ngamba mutamanyi Jamal mbali ya kuleta ani ono Nati Nathan by the where is Nati? They are there. Kati Nzembalaba baboyi bange is there and he's happy. Nati? He's happy. Yako wa system agwan. System indo ya chidoko. System ekweta mia. Baganda bange bagundi ba voltage music. Thank you. Where are they? Those are great artists. Bayimba bulungi. Bafana omulaba. Bafana system. Kati ngambulya muyimbi kya yimbo kusinga Bafana. Bwe tudda mu dancer. Right now? Yeah. Gomanyi mu Uganda wana. Akuba dancer. Nga Bafana style ya Bafana. Ate Bafana is a versatile artist because he's a vocalist. Yali ampandikide kono luyimba. Okitegedde. Naye ne mu list ze bakoleza abayimbi abayimba every year. Sajja tebamuteekayo. That's fake system. Where's Bafana? Yali ali bulungi. Tagenda kugamba mbu kuba ekisoka musajja yekoledde ebintu bye alina emmotoka ina studio. Is a man is ali established. Nate mwali mu Uganda. Mwali nnyo nali naye ku lwakumeka last week. I even have a project with him. Tugenda ko lulimba naye ne Munji. Okitegedde? Sajja wange Munji. Munji gyali naye. Very talented. Tell me where are they? Mukati Biswanga asinga Munji. Ati bebaliko. Sibe bayimbi bebaliko. Is a young Biswanga bwabaze nga yimbi. You respect? Yes, I do. He's a young artist, a young boy. He's a young talent. Achina man. Era isobola chikola nasinga na buli omu. Okitegedde. But naye system egane kulaga nti Biswanga asinga Munji. Ntinebwe mugenda ku Kivulu, Munji Munji lindako sebo toina hit. Ye system je tuliko. Mama nyabo. Bakulangirawo nti sebo fresh kid yaddako. Okitegedde. System bwetu. Nati Nathan amugamba alindeko oyo. Fresh kid si alina kayimba. Owenkudi. Kati ngamba lili puzzle ne Munji wagwa. Okitegedde. Ebera system. Lili puzzle musajja wakabi. He's my friend too. Okitegedde. But oli legend. Ne system ne lili puzzle system ebadde munyigiriza. Kato yaine emboze ntu. Yakafuna enkudi. Ajja kubulya kye bayita system. He knows. Era yamu squeezing amuko system. Yeah. Lili puzzle abadde yakafuna kati tune. Kati gwe ngamba mu Uganda 7 years down. Look here. Ngamba mu Uganda ilimu abantu abategeera beyond 40 million and above. Tukole list ya 20 hit songs in Uganda oseke. Eziwulirwa okuva mba minister aba pastor tuna ebiti byanjawulo. Okuva mu basembayo to the young ones. Tukole best hitting songs in reality ogenda kuseka. Mwe muli enkwacho, mwe muli simanya kwepincha, mwe muli enkudi. Okitegedde musical wedo wabayiri nambiru ba Juliana ba Jamal. Pazo yagamba tebabiwulira. Byebyo. Pazo yagamba tebabiwulira. System. System brother. Epasi nalaba bagala muteeka mu bintu ebyo. Yafulumya albamu ye ennyimba over 40. Kati Epasi musajja atogala zikuba. Era si baagala bazikuba. Oziwulirawo. Is it system? Tonya kungandi 40 songs za Epasi zona nfu. Sakozo ogambe Epasi. Totambula. Toina radio bakoba TV. Njirina. Nze nasembayo kayimba ka Epasi kenawulira akanyumira ne muko. He's my good friend. Kayimba bakaita abantu babi. Real story. Abantu babi. Real story abantu babi. Real story. Yayimbira dale bitu. Epasi is a talent, multi-talented. Very. Kati bamukwata ne bakwata albamu ye. Nti nowe mulungo tajja jikuba. Tajikuba. Jisigazawo ku social media zo. Ya Rabbi.
nenga chichi noyinza okungamba Dani nti over 40 songs epas kala ainako oluyimba lumu atenga na lumbulire kale bwe lubanga abantu babi kuba abantu babi lwali before nga tana album ajulirize lwali before yeah it was before maybe nga ya luletera kwa naye nga album je yo lwimba lwemanyolo neba kulaga nti album yonna waleta majani dayo letendala ze nyimbe zino kuba ku Galaxy okitegedde system erimu kati system ene va kuba yimbi nedda mu bananyini media system nebera mu ba DJ nga bo we batasalawo bro newo gamba navudde mu ggulu tekitambula no ero lyagamba idani nonye ku sente nkuteekeyo onteekeyo gwe wandeeta bomboka yenti bwona nteekayo ogenda funa kicho tagenda kuleka ku nsene sisi mweri mugundi branches nyingi kama selector olaba abana abali ku TV abo ku stream mainstream abo sorry to talk about it bo balowooza okubeera ku TV they live in heaven bwabera kumpeo nga goli ku TV they feel like they live in heaven tomusanga ne mubala oba somewhere oba anywhere gwe artist gwe no geno omubuuzi bwana kulabana natule ne bali natakutula omutu nonga no musindikira message nezaaka blue natakudda naye ngedda yali bubi yali chali kati go subiranze Dani Flavor ebintu kiddeko atolo abalala buludde okuwulira abansinga no kunsinga who have made it before me bana banji bali mugundi siba gospel siba satula ndoza nabo gospel kibakwata aba gospel lwakwante ebintu bya gospel biri mu fake mungi totegeera kituufu akulaga mulokola ate ekiro si mulokola ate nabo bayisaawo nayo system nabo beekuba omanye ekiri eyate eyo toyoya mubalokole toyoya nze mugana toyoya ekiri egyogamba mu kanisa eyo toyoya beekuba abantu babeera balokole nga beerabako naye badde bali walabako story ya Exodus. Did you expect that? Nebo chogerako obugenzi golaba Exodus akaba amaziga. Can you believe it? Waliwo abaana abato new generation. I respect Levixon. Levixon abadde mu system. Era ali mu system. Era akyalimu. Okitegedde? Naye goyinza okungamba nti Levixon asinga Exodus okuyimba. With all due respect, I respect both of them. From Ganjaman to where Exodus is. But yes, his band sagala comparing because bona bali talented. Yeah, all talented. Nayenga olina legacy ono jatana bakola. Arudde obo Uganda kulinga kwata lweyo lukadde n'osula nenga libadde likwererwa bulungi. Depression wava. Exodus bwasirika yaga kati oyo ebikazi byamuwasa ebikadde oba yagenda Bulaya oba yakola ki. Anywa omwenge no gamba omusajja abadde tanywa mwenge. Lwachagunywa. Ninga tomanyi why. Nze nalaba story nenkaba yagamba nti nali ngenda kwetta nava mu governor nga nvuga emmotoka nyedde omwenge mungi nga sagala kutuuka waka muntu watukiro college for what system chogamba ali tayimbo manyi nyimba zalina. Do you know how many songs I have in the studios and videos nakola ezagwa nenga bulendooza ku system ntandikirewa baka ngamba kande maybe mukama liwo nansuulireyo manager nga Dani Flavor yankuyingize mu system. Ono mwana yayimba gundi ali luddawa. Ti bakugamba olugambo sirina mukwano. Phantom ali Dubai agenda hustle. Where's Phantom? Phantom Ravins yaduka. What? Yeah. Yaduka nagenda. Ali mukola we kali Dubai obakata I think. Phantom yaduka. Yeah. But Phantom Kapata ali watali London. Where's Kapata yali watu? MC Don MC. Kapata Don MC. That was a talented Ugandan artist. Yali agala music way. Yaduka nagenda n'asonyiwa. System. Go kuza kati nze nkula buli sawa. Mpaka ntuke kuweza miaka 8 nga ne mutabani wange sinaye mudade kuba njagala kubeera wakabi. Chogamba Afrigo Band tebakola. Baina hit songs oli ku radio. Kati system eyo bojibuka erudde obeera safe. That's why some friends of us. System. Maddox ebintu bya Maddox obiraba nenga bagamba nti Katonda gwanaawa kibane kituukirira kati Maddox yategeera system ya muchunya neyekowa Maddox neyekowa najesonyiwa kwinze nalaba ko Maddox ngasula mu studio wa Bobby Wine yekamoja ya ku Fire Records
nenge ebyo time eyo yali akadde okuva wa Sweden nengo manyi nyimba za Maddox zikola Uganda wano was it worth ne wandi musanze nga ali nankulabye mulabisa kubukedde magundira kwadde bwati bla 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 star gwe mwandi covering approach America tedaga buli kibye kibeere waabwe nayo manyi wasinga okufa abantu every day atenga je bali drugs zibakuba bali rewind bali bazolo bali nabo bali kumakubo nete they don't show zibakuba naye babajira nefe wano twagala nyo byononese system ya muchunya musajja watu Mado ndowooza nabe in fact samulaba time nakubulirako wenali ku unabeera ku emunyonyaawo era nga nani ndi muka depression kange akaddala Maddox nga asula Gaba waliwo ebbaala nga alina kalumu emmanju we yabeera yali Gaba Gaba nga asula mu kalumu mu bbaala nga muno wano olanga impala emmanju akalumu nga wabeera laira naye nga kikyolo star nga asula nga bamwesonyiye ku majana akwata omutigwe wali yaba naye yamala naye nga ddala Maddox yali ayimbyeyo oluyimba olupya kale tayina lwaki omanyi nti ye muyimbi kati omu ku basinga okusasulwa ssente ku events ezakabi era yagamba teyeetaaga kuddamu kuyimba nnyimba mpya awe mulagamba nze saagala manya yakowa system teyeeguya akola bibye omusanga emisana saa zino ng'akutte ekyokunywa tayagala mmanya erinnya lya Maddox agagenda olitume maamawo what sisi kati oyalabako ku system era ali happy man leero yalosonywa Maddox takyali depressed ate bakulimba nakulimba yabivaamu yesonywa banayo yabivaamu emabega kawo byatani kukwatanga events ezo baswangizi bamwe yatereera kati simwevuga akola ate ye kati akola outside system enfu yeeno promoting afuna zaako ani namba ki kati Maddox mukowu ebyo sibyaliko yajivaako system yajivaako eya pika musima antu alira ku TV geno okubya mujagala omuleetera ne kamera yo agamba owai geno kitunze mbali saagala yagita system saagala system yabagiri bali kati system yemuwa sente system emuyita jangu otuyimbire so system enajidda bali bobo oyagala kuba basobola okusetinga ne bakubisa n'okufa ne bakutta if you don't know abaana abo badanisi ku mapeesa bafa if you know system abaana abo nze kube waliwo ebintu ebigenze bibeerawo Emma eke system kati njaga nkubuulireko omuntu gwe bakubya obukubi wabeerawo something behind bameka abakafa we batyo nga ba DJ lwaki bayimbi n'abaproducer system okitegedde moze okutuuka okumutanga like ng'akamyu system nze nalabako system ng'etadde moze mu depression nga ntula naye waka mu umbrella system if I might tell you moze yatuuka n'akaaba n'amaziga n'agamba nze mwana kiraka ngenda nakufa weyakubira album ya Neera moze nga takyatambula nga ntula waka mu nsonda ewakaawe nga waabira ne nayiro ye n'asirika nga n'ebyokutambula yabyesonyiwa na Dani oliwa mugananye yange ovugeko nevuga ekimotoka kyange ekikadde n'ekimotoka ekikadde kiri kirina stress n'enkitwala nga ali mu lugabire nanga lugabire nakitwala tugende Gaba kwe n'ogamba moze ogenda omulaba nti ate gundi lirya namututte mu kooti simanyi baana ate Angel Music agikoze ate Wawiza ayagala kuvaayo ate wuuna alwana ne Sendi ate system ng'emukole kati system gwe njagala ombuulire in the lifetime of Uganda music okumala emyaka nga 2 emabega mwana kigonzo okugamba ali talented gonzo comparing ku radio taliwa kati mozi yali fighting and the whole system era chibola bwe yafane good music nafa we don't have any good music anymore taliwo moze yali fighting system yonna moze system je nkugamba ko yali erwana na moze era ne male ne musinga amaanyi era banji basanyuka nnyo moze nga afudde kitegedde basanyuka nnyo era kasajja bakaona kati mbulira ndongo kye naawe nungi gyonyumiza abantu saga kumenya nyimba za abantu wano kunyigira gwe mbulira oluyimba luyinza okugerageranya ku nyimba Moses yawandika ng'olwalero ezihitinga this is real naboza sima bagenda ku radio ne musima abantu baina listening committee muwuliriza ki ku nyimba wakiri mudemu kuba enkadde gwe
Moze yali fighting the whole system, entire system. Tewamulaba nga how aggressive he was. Namulaba. Kuba yamanyanga nga ne DJ bwakusanga n'omuteekamu yategeeranga what is behind lwaki ompisaamu amaaso. You don't know I'm a star. Moze was a star. And beside a star, he contributed a lot of our music. He inspired me. He inspired many people. Nange be inspired nze. I'm proud abamu bambuulira benda olwaleero. Paka system yamukuba nadda ebbali. Mwana oyo tomanyi era singa omuzimu gwagusobola otula yanigambye muganda wange wendi nawummula. Naga nawummula. Kazito kali kanji. Nawummula. Moze they were doing okay. Abantu balowooza nti about money simanya katigoga. Moze abo bagwa. Are you okay? Ready and Wizzo mubagwa. Are you okay? Ready and Wizzo newe yandisose ne stopping amwe emyaka. Newe bamala emyaka 10. Kankubu never andimaze emyaka meka 10 kati bebe kula asobola ogwa aina oluyimba olomanya olupya no he has done his legacy ate kizimu nti nabo bennyini bakulu bafabo balaba bino byenkugamba they don't know what they are worth. That's why usanga nga bakuba ebikono abaana abato tine system ekulaga nti olwaleero omuyimbi yayimbi akayimba bamukomparinga ne bebe kula. Is that real? Yes, system eri gyenkugambye nti oli bwatunda embizize ngajja wano ngakola akayimbi wa producer ngatandika okwekomparinga ku bayimbi abali talented abamaze okuyimba ababaddewo for generations kubanga system ekikola kunafuya kutidde papa sidi ali papa aliwa ali London yaduka papa yaduka kutidde yaduka da papa yayitamu yaduka da nze nakoma ntebe nali nange neyongerayo nakoma ntebe entebe olabaawo nze maze mu lugonjo emyaka egi nga neekwese mu lugonjo nga ne mu lugonjo bampita Rasta nobody no Dan Flavor bambe busane tulinga bakumanyite ono vampino ole so sibinywaga gasio I can't even tonga neri erinya lyantama ngeri Rasta Rasta nandi mu lugonjo awo mu ntebe system Muzei vampino kitegedde njagala nkugamba ono omusajja yayimbanga ne Peter Miles ne munne baliwa mention tudde muraga mention mention bangamba ali ntebe yali ku buntu bwe boogera buntu bwabwe buli muntu abeerako n'obuntu bwe oli olaba mention asobola okubanga alina obuntu bwe buno kitegedde naye ng'ate waliwo abanyi aboogera abo banywa walagi ng'oluusi banywa n'emmindi system yawendola mention ebyo byonna obiraba gyali naye mulamu. I've been seeing him mention nina ne namba ye is my good friend ali okay very okay system yajide bali yesonyiwa music ne bwomugambo obugambi genda mu studio tayagala kuwulira mboozi n'okumuga nti mention waliko wakabi tayagala kuwulira no sense kati yogamba Peter Miles yagwa ntasobola kuyimba talina sente alina amaato omwana wa Lord ali okay n'omugambo akyawuliza no sense omusiba ngenda Kampala kuyimba nsaba interview gundi tayagala mmanya munonye. Wow. Omuntu kankubira omuntu I know obuntu humanity and reality bitambulira wamu. Omuntu abitegeera tusobola kubeera mu eno system. Yes. Because it is a fake Babylon system. Yeah. It's a fake system. Everyone in Uganda, it's a fake system. Nenga all in all. All in all we waka. Papa yayitamu ali London. Nenga we again raba. Kahane rabadaba. Bona bayimbi gwe webuze lwacha bayimbi be bayitamu. Waliwo n'omwana yayimba bana ndabirinya limvude nayogera ko naye mabega kawo. Imba kana kayimba yayimba ko ne Bobby Wine. Muyimbi kyo. Bimbula. Ebigambo bimbula. Little boss. Aliwo. Wa nkubire kesimu walawo beyitamu aliwa little boss abantu basirika taliwo nesonyiwa system but do you know how talented that guy is? Sizamani najide bali naye ali yuke yabwaka kwamba abantu abatambulira in reality and humanity you can't be in this system basiza ngamba why siza musajja mukaka mukuvadde kanjide bali agenda lwana nachi fe twalina bandu olaba wagon ye good life eyo era musajja oyo mozaawo mulemirembe yali komanda yayisaawo abantu bangi kifuba mu system nze nokuba ennyimba zaffe bazikubanga lwa good life radio yabayisaawo ekifuba oyo yali komanda
Kyova abantu bamuwanganya attention. Isiga yalwananga na system number. System nemukuba. Nemukuba bali n'emirembe nga Jeff akyali manager wa. Tukira yayisaawo eyo gundi. Yeah. Waliwo Cypher gye bakolaawo barabada babani ba vampino ogirabe kakati ye gaali. Basindi yagiramu ne Sindi ye bali bamusuffocating. Bali bamukutadde. GNL nga wali naye nga Obama yabayimbi bali bangi nnyo. Navio time eyo. DJ Vito ali luddama. Who does not DJ Vito by the way? Oyo guy inanga Afrin nene. Mr. DJ. Ali ludda wa DJ Vito. Vito yaddawa. Jali Kwentebe Road. Vito nkutidde. Jali agenda nakuwasa ndowooza oba nagenda kwanjula. Vito ngenda munoonyako. Jali n'enviri yaziggyako. N'enviri yazita? Yaziggyako. Natayinza kunyumiza story yeewala system temundaba. System enagidda bali eri bwoti. N'ofuna ku mirembe. N'oli akamere n'obalabira ku TV bwoti. Bonna program n'oziraba mbalabye n'ogijjako n'oli ekyeggulo ne weebaka. Enkya n'ogala n'okola ebibyo. Naye bw'oba ng'oyagala ogirwanagana nayo. Era osobola. Naye yeetaagako oli akuteeka mu system nti owaayo mwana wange. Radio. Beekubira na busimu nno muneekisesa sina ssente. Bubeera busimu. Baviboyo bonna bagira kweye eggaali eyo Mr. DJ. Awo. Eyo time eyo laba yaleeta abayimbi abapya bangi. Yajja bangi. Naye system eyo kasita nze nzijukira essanyu lyalinga nnyo ku Good Life nga tukyali wamu ne Jeff. Alani. Kitegede nga timu nnene. Asamava ku Jeff. Amaanyi ago galaba. Netandika okufa. Awo. Ebintu ne bitabuka. Kakati awo bakulaga nti waaliwo kode ezaali zitambuza Good Life. Ze mutategeera. Ze tutategeera. Before. Kakati era omukulu Good Life we splitting and management. Kitegede esigala bayimbi babi ne management empya. Kati netandika okulwana ne system. Gwe netandika facing face to face. Luli yali te fighting. Luli kali kawe wevu nawe. Nga kodi zonna kawe wevu kati kawe wevu. Ng'oluyimbo kufuuka kankwe waliwo omusajja gwentya Jeff oyo mulaba. Yes ng'okuleeta ne music waba Nigeria. Yamuleta ng'akwata oluyimba bwati. Najja oluyimba lwa Davido. Bobby ng'akubira DJ Bobby. Wo Casablanca. Nga alulyamu oluyimba olwo. Nga tugenda mu Casablanca olw'eggolo. Nga baluteekamu. Eza Wizkid simaba Jeff. Nga aluteekayo. Lukuba emirundi ena nga hit. Ng'oluwulira buli wamu. Buli wamu. Everywhere. Nga n'aba Nigeria tebakimanyi. Ne just ate yabikolanga kunyumirwa. Kati Good Life kasa yetegula ku Jeff. Yes. Ne facing a real life. Reality. Ne badda mu real life. Kodi ne zitandika. Ne zikyukira ddala. Zakyukira ddala. Nga naffe bakadeide yawo baddaani Flavor abasooka okuyimba weetuli. Naye kati awo system Good Life nedda Moze n'abeera commander. Kati bw'abeera commander ne muganda ko ba bodyguard nga bali protected. System nga tebalina access. Okitegedde. System tebalina access. Because waliwo Jeff, waliwo Alani, waliwo baani balina ba Just Jose. Just Jose wali bagundi bali. Gwamanya abaana bali ba managing bw'abantu aba top notch. Nga ne bakubaga MTN kuba bukubi simu. Kati byonna bivuddewo. Kati byonna olwo connections technical know-how bikyuseemu settings ziri reset. Anko nakwata enkasi n'atukulembera. Naye nga kye yakola nenga avugira ku kibuli yaffe. Eno system mbi nnyo n'okusinga ekibuli. Oyo musajja mulabe dduka. Moze atandika kati ovugisa ekibuli. Avugisa ekibuli kyokka ayawukanye ne management eri top esinga ate ali talented nnyo. Ate alina abayimbi bakompitita abasanyukidde olw'ekyo ky'okwawukana nabo bafunye obayitira abayisaawo obwabwe. Ne management eri erina epushinga wako omupya w'abayimbi abapya. Wali osuubira ki? Awo biba birala. Birala nnyo. Biba birala. Birala nnyo. Babantu babiri kubanyumirwa music bakola biki? Kati nze kankubuulireko olaba n'ekintu ekirala. Abalaba bamanyi obyogera eyo mu nkukutukukutu. Nze ni musajja mukkiriza. I believe in God. Regardless of who I am, or what chichi, ne when I didn't know that I will ever be here. It is God's mercy.
and I don't know what comes tomorrow. Abayimbi abo bali evil. System ene erimu abantu abali evil. Evil ng'ebintu by'okuloga omuntu obaaba ekikyo na kyangu nnyo. It's a play. That's why they own that system. But nanyini wayo bagina. So mwana yangamba, it is not about kuyimba nnyo. It's about tegera. Nenga akingamba. Ayina tune ezakabi wadde ng'ayimbanga ekikere. Okitegedde? Ayimbanga ekikere. Naye nga ngamba, Dani, mwe baba kwekubabuulira, it is not about kuyimba nnyo. Waliwo mwina okumanya ye system eyo gye nkugamba eyo. Etadde mu bantu mu depression, bantu kugwa ddalu, abawala beetunda, okitegedde. Abantu bakoowa okuyimba. Genda olaba Kyandiru. Atandise azze engulu. Kati we yakomyewo. Okitegedde akomyewo. Naye ng'era comeback ye. Is it worth? Naye era byali mu management yamuvuddeko kati ndowooza ne bimutagalako. Wano kyekyo kyennyini. Era bali bweyawukanye ne bakuba ekigo. Mala okuba yeri system oba ovudde mu system. Gwe mbuulira Irene Ntale mukuwereko example. Teyali mu kampani gye sijja kwogera naye ogimanyi buli omu akimanyi. Mbu bwe yavaayo talent ye neefa. Mbuuza. Mbu talinamu ssente. Simanyi. Oyo omwana akola. Nze mulaba atambula ali Amerika aliwa. Eyo tebagenda si buli omu nti agenda yesse. Byetaagisa. Oyina jidda bali. System bw'oba oyagala peace of mind. Jidde bali. It's the same way nga bw'olaba Kampala abantu beetema amajambi olw'obutaka Kampala. Neno wekiri. Kati ne system bwe eri gwe bw'ogenda mu Amerika abagagga babeera mu kibuga. Omanyi ettaka lye tulina Uganda. Oli agakangende wakiringule wali eri emunyonyo milioni 5. Naye nga bw'oba ogenze eriweero n'ogulayo yekazo nga kyalo kiramba ku faamu yo n'ozimbako amaka amalungi n'oteeka ne wogenda okuteeka aka helipad. Ogenda oleeta helicopter yo. Birooto. Bari cross basula mu kibuga. Ng'abayimbi baffe tulibeera mu makindi ffenna. Naye mwana onyumiriza ebintu bye mbadde sitegeera. Mzee Vampino oba ali ku ki? Kati oyo gyali kati olaba Vampino abasajja abo balaba. Abantu abo olaba oyogerako bonna. Be bantu abali real mu bulamu buli real. Abali real. Ne badde bali. Bategeera system. Ne badde bali. Si mu bubi. Kati bano bakibuli nemezaamu. Ofiirayo. Be bannanyini system. But tebagitya because they own it. They own the system. Togiremeramu nnyo bw'oba tosobole. Kati oli agamba nti oba bagamba mwagwa. Ani agwa ani nteekayo. Ani akera ku makyana nga jangu oyimbi. Kale oba nagwa gwefuuka kale kyendi. Ekirungi omanyi the point that you know my name and I don't know you. I'm better than you. Simple equation. Simple. You know Danny Flavor. Hey, Danny Flavor wagwa. Hey. Ani Danny Flavor. Kade tomanyi tumwesi. Kitegeeza Danny Flavor oyo gwomanyi akusinga. Wadde yagwawa. Onsanze kutaka. Nga ntuddawo. Have you gone through in the archive or have you got close to me? Maybe memory twenkanawa. Naye nga kyendabye Dan abantu twetaaga tunoonye ku bannaffe. We should Farouk. Ate n'ekirala Farouk tumanye nti Katonda gy'ali ekirala byansi. Byansi mwana. Farouk byansi. You know why gama byansi? Nze simanyi na kumanya onansonyiwa. Let me talk about even ku bantu abeefulambu basabi nnyo abo ba pastor story. Nze ebintu ebyo sometimes ngenda ne rebuking. Because Katonda talina ddiini. God is love. And God is real. Okitegedde Katonda gyali. Katonda talina ddiini nti gwe musiraamu. Ye kati ffe lwaki tudwana ffe n'oli musiraamu nze simanyi kati wengwa naye ndi muntu akkiriza mu Katonda. Okitegedde nti so bintu byansi tulina okweyagaliza nga weetuli tuli balamu tunyumirwa obulamu. Let's wish each other well. Kubanga one day today we here tomorrow we not there. All right. So bwetyo bwe tubadde olwaleero ne muganda wange Dan tunyumyako system bwetyo bwe system wagwana. System agwana. Gwe abasajja bali eyo bakiwoko oba baliwa kiwoko bamanyi ba 8 kyogamba ndongo yabagwako ddala abaana gye bali ba Kid Fox gyali
namula chali wange ali Japan system yagikola era banebo mchimanyi nzo kubayogera chali wange njogera naye Kid Fox is one person who mentored Dan Flavor ngani musomero ate yali era namala Kid ne musanga ne mutwale ne tugenda Kid chali wange ne mutwale yo mityana masomero wa nenga guy ali down to us Kid chali wange Kid era yatuko kuvana nkubulire babebe kulu bali tebaliko kati Kid Fox yali wachite yaliko teyali mu system Kid okimanyi nti yaliko yali yamuwa system yali yamuwa ndo etandise system yali yamuwa eno system toze tandise kati laira ne muganda wange Kid najide bali Kid Fox kankubule bwana oyomba buyombi na muntu ali mu system na kujja kukuyimba nga just byakuyomba mu just ebyo obuntu myane ngo kimanye wamwe muyomba ne baganda bo nenga Kid bannange talent je yalina yandi badadduka mu bintu byenkimanyi byo sobola kutulman kibalama ebintu bya system eno tebitandise kati this is real wachitegede nenga ate endongo kyogana tulman yali emuweddeko ddala kizibu ne oyo mubinyo ne omugamba kati atandike nekisesaba system bwe bange ekulaze muganda wange ne bwokola otya nyanzi ne bwologa ne bwoyimbano ne bwoyimba amapiano n'ogafeeno n'ogaddeeno piata gakutunuulira butunuulizi bwoti era okoma luulira ku ssimu yo ne woogenze we balukuba ate da politics yali tanabiyingiramu nnyo ku generation za mwawo politics lwakuba kati biyingidde mu politics naye luli politics teyali luli twali bafala kakati endongo eno ogiraba gwe njagala otunule okuva nze ntandise okutegeera endongo eno mu generation y'aba Ready and Weasel Ready and Weasel kuba bakubanya Omega nga ku ssomero kati mba muvaaka senior 6 netandika obemanyiza kwa itebaawo naye nga bwogenda okulaba nti generation eyo yalimu omukwano gwali real naye ng'omanyi kwe kyava baali protected by the management abamuzeyi wafula boola basema ba Edison ba myaka gyange muzi agenda okulumba Edison amukube amujeko microphone challenge